Muganda Gwe Ramadhan Kaggwa matovu mawulire gannako nnyo eri ffe banne bakola nabo ebbanga eddene ate era mawulire gannako nnyo eri film industry n'eri abawagizi badde balaba byakola era badde babinyumirwa naye mukama bw'atyo bwageze Ramadhan yawalidde akaseera naye ng'obulwadde bwe si bwe butiisa nnyo kubanga kyaliwooko mukono gutandika okulwala gwatandika emyaka nga 10 emabega nekijja nekirongoosa nekivaawo twali Mukwano Gwe 29 awo ntwegulongoosa nekitereera awo natereera n'abeera bulungi ng'alina nkovu ye naye gubadde mwezi ndoza gwa 4 awo gwa 3 nekikomawo nekigenda kizimba nga kizimba tuvudde mu covid ne bamulongoosa mu Gwokutaano awo mu wiiki emu nekikomawo negaira kinene nnyo ne badde bamulongoosa mu after week era nekiddamu mwezi gumba kirongoosa emirundi ndowooza 3 kwena ne batuuka ekiseera nga kirabika tekikyayinza kugenda ne balowooza ku kyokumuggyako omukono nga nakyo kirabika kiseera kyayitako ne basala okumujjanjaba mu mpolampola bamugye Masaka bamuleetako e Kampala mu Cancer Institute naye bakala bageze Ramadhan tetujoyininga bujoyininzi wabula y'omu ku baatandikira ddala movie industry film industry ng'etandikawo y'omu ku bazanya firimu ze zaasookera ddala so industry y'omu ku baagitandika so era Zubairi family genda okugitandika nga tuva mu ekike ng'etulina Ramadhan so y'omu ku baakitandikira ddala tekyajja buzi sinti tugenda mu misingako ebintu bingi nnyo Ramadhan abadde musajja mugezi nnyo nga kizibu Ramadhan okulemererwa ensonga tolina office gy'omusindikamu n'agamba nti awo sijja kujjayo kye weetaaga Ramadhan ye muntu atalina lunkulu manyi industry eno teetaaga muntu wa lunkulu buli obeeramu olunkulu oba okugenda kalubiriza banno kubanga ebiseera ebisinga obungi bulamu bwe tukoleramu bwakugumiikiriza nnyo omukulu Faruku wagamba nti mu nnyumba yange njiguwadde okuva saa 6 paka 8 oli bwakola olunkulu ate ye azooka ssaawa 5 tajja kukwata budde kitegeeza nti abajja bakalubiriza Ramadhan ebitabibadde nabyo w'omugambira nti nkwetaaga ssaawa 3 ziba 3 era najjira n'akola kyateekeddwa okukola ekyokubiri Ramadhan abadde alina talent abantu bangi babeera mu kintu ng'akyagala bwagazi naye talent ebadde mu ye nga ye wonna womutuukirako ng'ajja kukola ekinyonyi kyoyagala abadde mu bw'amagezi ng'osooka okuwandiika script yo nga bw'ogitusuubira n'ogibutwa n'omugamba asooka olabemuuko n'agamba no wantu kyoseemuuko kino tekirabise bulungi wano eggwanga lijja kunyiiga wano eddiini ejja kuba banyiizizza so tubadde n'omuntu gwe tukolagana naye bulungi era n'emirundi gye tuzze ewaabwe wano gisukka mu 2 buli mukolo tubeerawo ekyo kiraga nkolagana so tugenda kumusuubwako ebintu bingi nnyo kuba tuwabuddenga nnyo nga Zubairi family kituufu tuba tulina shokola bonita olwaliro luno olw'omukaaga n'enkya ku Sande naye amawulire gatugwako ku Lwokutaano so nga tugirangidde ekiseera kya buntu ono director ate tuludde naye mu bintu bingi n'omuzannyi eri wakuguzannyamu n'olwokuba tuli hasinze mulwadde yensonga kitabadde wakugobeeramu amawulire gatuuseeko of course kyatuyisizza bubi naye eryasooka n'obiza ku bbali kubanga Ramadhan munene okusinga kyo tugenda okukola tuba tulina okuyimiriza show ku lw'obuntu nga tekikola temusobola kuba n'amaanyi gakola ekyo nga munnammwe afudde tugamba show ya leero katugiyimirize naye olw'okuba nti abantu badde baguze tiketi zaabwe tugamba enkya ku Sande ko tugenda tubazannyire abaguze tiketi zaabwe n'okwogerako n'abantu baffe obutereevu bannange ebintu byabadde bwebitine bwe biti naye nga kyekyabadde mawulire malungi n'akamu gye tuli nga Zubairi family. Ramadhan alese abaana abatamanyi muwendo okumwenga tutunamanya bwetaavu okusinga bwe buli ne tujjagizaako kitulinako obusobozi kibi okweyama ekintu n'olemererwa naye kati oyinza okwesanga nga waliwo asoma waliwo anoonya omulimu so bintu bingi olwetaaga okwongera okupushingamu so tujja kulaba embeera tulabe kitulinako obusobozi tujja okukola
Bulijjo okubeera nti mubadde muzannya mwenna naye obadde mukwano gwe ng'omuntu.